kigenda kitera gy'osinza okuba ng'ondaba bwe bali kubanka obwekubye ng'oli bulungi olabika bulungi bananga abakyala go mu bintu by'okwekubagiza and ebibuuzo by'okugamba mbu simanyi nazaala abanongoosa ati kati okulaba njiise sibyagala alimakiwandikawo nkino olina okuyika olubuto olwokuba okulongooseza zibaka nongoose emirundi 5 naye njagala ombula ebitakulya eno ng'olwakawooya mulekerawo ebintu ebyo bakyala olwo ebintu tulina okwekubako nga ffe kubanga twetereezaamu ng'abakyala ngatulika kukola kwekusalira musango oba kusala nsobi feffe nyefe tulina okusooka nga twetereeza leero nno nzize n'omukyala muyita mu masituula nga tuli ku View the World Organics era nga mukyala musawo bamuyita mutabuzi wa ddagala oba mutabuzi wa ddagalawo basimanyi naye ng'eddagala birina bino byetulima mu nsi yaffe muno mu Uganda nga bonoga ati ngenza walina efuna omululuuza nengattamu ebbombo nenteekamu evvu nenywa ekifuba nekikutuka byero byalimu okitegeera naate nga nebira tugendako tubiyiga byekenyini nga bitugambye so nsanyusa okubeerako naawe olunaku lwaliro mu situula kale nyabo salaamu alaikum alaikum salaam warahmatullah mbalamusiza abasabo ne bannyabo nze sendyose masituula okuva mu Heal the World Organics nga Heal the World tuli basawo tukola ku bizibu ebyobulamu ebyenjawulo nga allergies, sinuses, endwadde z'ekiwanga, okufuluta, okusiza mu kamwa, ssenyiga tawona, ne tukola ku prostate enlargement, obulwadde bw'okuzibikira mu baami, ne tukola ku sickle cells, obulwadde bwa nnalubiri, abaana abagwamu omusaayi, abazimba embuto, ne tukola ku kyekirala prostate enlargement, sickle cells, asthma pneumonia obana bamirana abana abafeke eyo masituula wange obulungi wange mukyala musanyufu tayagala stress mwagalako manti pasonzi esimu okwagalako tayagala stress esanga musanyufu sirina kinyiiza tukola otya newa mirembe just omuntu okoba emirembe mukankule masitwa kisinziira osokoba emirembe naye nga n'ekyokulya tolina newankwadde oyagala emirembe negigaana anti abantu tebatamanyi ku bulamu buno nti tulina ku acceptinga kiriwo teri byangwe bwekijja mu bubi kitwale bwekijja mu bulungi kuba teri mbeera ya lubeerera kiba kijja kuggwa ogwa alina okyeteekamu neweesonyiwa buli kizze n'ogamba kangende n'ekiriwo waliwo abakyala yo nga yaliwo bikadde ng'aba mu bizibu nange embalabe zinnuma kati embalabe bannanyiga kati ate olubuto oluma kati bannange enviri zinkutuka ebintu ebyo nabyo nange omukyala bimalako emirimu gy'okuma okirowoozaako ennyo twe tekigenda kuvaawo olina kunoonya solution naye nga weewadde space peace of mind then no thinking of what to do next kati abasajja abakyala abasiraamu eyo bannange yaddala nze nakondemu abakyala abasiraamu nomantida mutuufu muli bantu basatu bana n'okiwuliramu emirembe stress netekuba nanti kati ffe twakula tukimanyi kuba ne taata era ewaka yalina either abakazi babiri oba basatu nga wiikendi agendako ekampala ewa maama omulala ennaku endala nabe newono maama ate ngula maama talina kyabadde kati kitegeeza era nze nakula manyi oba omusajja abaana abakazi babiri sakiinaamu anyway ndowooza ne haji tataffe yalina babiri kati nafuna omusajja ng'alina omukazi saakifaako nalabanga kirina kubanga newaka kyakola kyaliyo nze manyaga nga nze nsembayo banga nze namba nnyo lwatti sagala sookayo bw'osookayo ne bakuzaako biruma kiba kizibu okubearinga olanga gwe batayagala leero asembeyo nze njagala nsembayo sagala sookayo abaana nina babiri naye bakuze myaka 15 ne 12 balenzi okuza omwana omulenzi buli mukyala kirimu ki kaŋŋambe nti bwangu ki oba kirimu na buzibu ki oba kirimu ate nno munaye kizibu nnyo okuza omwana omulenzi okusinga omwana omuwala lwakuba ntwalowooza mwana muwala yasinga obuzibu omulenzi ate kiki ekizibu ekiri awo kati nze nina balenzi ebizibu byonna by'omwana omuwala nabisanga mwana mulenzi lwaki nali nina omuyigiriza ate emirimu ng'omwana omuwala era mutabani wange omukulu nga bamulesa awaka ekisenge kyange akirongoosa ennyumba agirongoosa afumba nanyiga nateeka emmere mu bokisi nazzaako buli kimu akikola
naye nga nali simanyi nti kinaasoboka engeri gyali mulenzi. Yes, teyeekanya kuba ndi muzibu nnyo, nkuba siri mwangu n'akamu okumugaana okutambula, alina kusigala mu nnyumba kubanga bwe batambula bafuna emize. Nalaba nga buli wembata bakomawo nga bayiza ekintu ekirala, tasaala mu budde, tanaba mu budde, takyawulira omugambako nayiga okuddamu ebintu bwe bityo. Kati kumubuulirira nnyo, kumuteekamu eddiini n'okumuyigiriza emirimu n'okumanya nti maama nti ziba zivuddeko ziba zikoze ki, ziba zigenze. Kati awo nti wembatambuliza awo abaana abalenzi balwokukwata for example omwana oba omuzadde omulenzi atula ku myezi 5 wansi omuwala gibeena gwe abaana bo like nga abalenzi obwangu ki obukubeereddewo era okikoze otyokulaba nti osobola bayigiriza abawala be basobola okuyiga era kibatwalira bbanga ki olina kumuyigiriza nga muto. Omwana akwata nnyo between myaka 2 in fact gumu ku myaka 7 ate abazadde balowoleza nti omwana muto. Nze mutabani wange yayiga okufumba ku myaka 7 ng'ayagala nnyo omuceere. Bwe bimwokya oluddamu yeegendereza. Yali ng'ayagala nnyo okulya ate ng'ayagala nnyo okwesenera ne tumuyigiriza okufumba. Naye ebintu bino kinga onagamba kuyigiriza omwana okufukamira. Omwana abo alina okukeranga ku makya nga katoka mwaka gumu n'okalaga nti omuntu afukamira n'abuuza bami oba n'abuuza ddadi. Kati egyo emyaka we bakwatira ate abazadde balowooza bayigiriza ku myaka nga 10 plus which is not there. Kati agenda otuuka myaka 8, 9, 10 ate ng'alinga omuntu omukulu. Ona tupolishinga bupolishinzi kyekiba kikyagaanye. Naye nga that age yesinga between 1 year to 7 years omwana akwatira ddala bulungi nnyo teyerabira. Wano mu Buganda omwana omulenzi omufukamiza alabanga ekyokumuyita omuyisaamu amaaso. Owange era lwali kusanga ojja kulaba ng'afukamidde wansi ku myaka gyegyo gy'aliko tabuuza muntu ng'ayimiridde. Abantu bakugamba nti lwaki omwana omulenzi omufukamiza infact wano gwotuka okufukamira nga ayimuka omusajja tafukamira wegolole bwantu ogwo kati mbuuza tokifulangako. Bali bagamba naye tataffe yatugamba nti omuntu omukulu asigala muntu mukulu. Kubanga ne waffe twakula abalenzi bafukamira ne taata afukamira n'abuuza nnyina yadde mu bantu ku myaka 6 gy'aliko. Kati mutabani wange era nange wenti we nakola ki wenti we mbakuza. Okubanga obakozesa ng'abawala kibaviremu obuzibu mu matuka n'okuwasa naye okweyisanga omukazi. By the way ayina embeera eyo muyonjo nnyo. Tayagala lugoye kubanga luddugala, tayagala kisenge kye babuuliribwe kubukwatako era agenda nakugamba mami oba nafuna omukyala alinga gwe ng'asobola okutegeka bw'atyo. Naye omugamba omukazi omuwa obudde, omukazi amanyi emirimu era omulaba nga yazzeewo n'atagimanyi era obeera okola ki obeera omulaba. Naye nze namuyigiriza kubanga sirina mwana muwala nga sigenda kufumba mmere nfumbire omusajja omukulu ali nze siri mukazi we. Kati ng'alina ogiyiga munange. Wano ng'atandise okukyuka ng'omwana omulenzi wa Dodoma era osigala omukuba kama omwana omulenzi awo bafuna obusungu kasitaafuuwa okufa omanyi kitutegeeza ng'atandise okuba ng'akyusa endowoozi. Ekikulu namufuula mukwano gwange ate antya tajooga naye era okalabamu kali ng'olaba agenda akikinalamu awo nga nkuba nze nkubira ddala. Bayiba omwana bw'omukuba ategeera ate bw'oyogera naye alabanga ebyokusaaga. Ate bw'emugamba nti nja kukubira ku ssomero nzije nkukubire ku parade ate akitya nnyo. Kati ne ku ssomero yalinga nga babayita batya ba counselors yate yagaidinga banne yewa guidance and counseling. Kubanga amanyi bw'ataasobye mami buli kimu kyagala kusomera ajja kola ki kukimuwa kanaye akola listing amanyi nti sinayo kasango nakamu ku ssomero. Katwala omuzadde ye ng'alina abaana omulenzi ogwo alinamu bawala bonna omulenzi oyo amutwala king. What advice would you give that man? The parent. Kibi nnyo nga bw'okiwulira. Abaana bano tubazaala naye tumanyi nti oba onaamukuze oba tokole ki oba tomukuze. Ate ensi eno ogiraba nzibu. Ensi eno kiringa bonaga nti okedde ku makyawako ebintu si byoza ennyumba si nsiimulo olina okwoza olina okuyonsa omwana olina okufumba. Kati ebintu bingi byagenda okusanga mu nsi muno naye nga tokola ki nga toliiwo. Training gyewadde omwana ono kimanye nti nno agenda kubeera bba wa muntu maaso eyo oba agenda kubeera taata w'omuntu oba alina abantu bagenda okukola ki okuliidinga. Kati gwe maama nga maama engeri gy'oshapinze omwana egenda omufula kyagenda okubeera enkya. Bonna mupampalinga abasajja bagenda okusanga babawasiza ebagenda okubba kubanga tasobola kola ki tasobola kola. Embeera enzibu ejje
era yalabenga ebintu bizibu nnyo ng'alowooza bintu bya mangu mangu. Kati shaping eno abazadde bandigitaddeko nnyo omukono ne batagigayaalirira. Engeri yokwatamu abalimi obugisiza njagala kumanya Masitula Sendyose bamuzaala wa ayegajja okutabula eddagala lino. Masitula Sendyose banzaala Kayunga Bugerere wa Haji Sendyose avuga Benz. Kushala yaliko yekka nagabwa Benz n'embaga mukale wa Sendyose. Era mbuuza Nakifuma kati nasomera Namagabi nenvaayo nengende St Kalemba Nazigo nenqualifying government sponsorship nenzije Makerere University nensoma then nensoma nengatako nacho chemistry ndi musawo muzungu nenga nkozesa herbs byonna mbikozesa medical doctor nenga I use herbs. Herbs zino ziraba ekirungi kyazo ntino bw'oyiga omuti n'omanya components zaagwo entabula yaagwo it is so interesting n'okola ngo naga nkoze empeke yange ya panado nga nze njikoza neewonya omuntu kifiringa so good. Kati nomanya kati ngabana batabula anti etampeko y'omululuuza kati eyo tampeko ogiraba osobola ogikola n'ogijjamu empeke ebbiri nomanya nti omuntu ajja kukozesa kakwota ku makya kakwota mutuntu kakwota akawungizi naye nga teetaze kukola ki kunywa kiri kitampeko kinene. The issue is about finding the components eziri mu gundo ezo tezirina buzibu ku muntu bwaba overdosage ng'eyo bwetyo side effects kasita obimanya ebyo n'okola akantu ko nga kati ninyo we kati it can come out kasita omanya ekyetaagisa. Ekagala neganda abantu kati teganda then tulwa kutali yoli musi right abantu balabanga etalina overdose era nga batwala for granted nti kasanira wali eri omululuuza nenywa nja kutereera kati for example kamunye omukyala omala okuzaala tunywa kamunye tumanyi dosage buzibu kiwezo okufuna singa kamunye omuyitiriza omunywa era nnamunywa ebyada namunywa nga nzadde olwenza mu nsonga zaffe ez'ekikyala nenywa kamunyeera byonna tubikozesa naye tubikozesa mu bukyamu buli olikozesa obungi eddagala lifloatinga mu mubiri lwakuba tosobola kumanya nti lifloatinze ate kisinza ne ku kundi embeera gy'oba olimu nti kati ono azadde ate amount gyetaaga nnyingi kubanga ebikyafu ebyokoza mu mubiri biki bingi talinga ono anywako owunya okwekuuma nga muyonjo oba ayagala okutawazaako obutawaaza. Kati abantu bano bakozesa naye bakozesa mu bukyamu lwakuba omubiri guno ogulaba gufightinga a lot naye ng'ebisinga tubikozesa mu bukyamu. Kyetaaga nomanya nti ngenda kukozesa kamunye ndi mu mbeera ki neetaaga amount ki neetaaga bbanga ki okubanga mukozesa so si kumubeerako buli kaseera si bwe kiri. Omukyala bwamunywa bwamwestimingisa bwamutawaaza ate at least oba mutawaaziza kiryoke kubanga go ne bw'omufumba naawola n'oteeka mu kakebeko osobola omutawaaza nga amazigo okuuma obuyonjo wansi naye ate onaanywa alina okuba ne limited time namanya nti ngenda kunywera 1 week which is like 5 days ate kola akantu nga katini naye nga kaka so si kunywa gukopo kubanga tomanyi kyokola wali abamufuula emmere n'ateekamu gukopo n'anywa n'ateekamu it's not right. Yalidabiridde atya naddala nga oba amaze okuzaala kasooka n'amaze okuzaala tuma atuuke tudde n'ono asuulirira okuzaala tusandikire kwa ono kasita amala okuzaala abakyala abasinga bambi tebeefaako n'omutula omukyala ngenna tabuse yalabika obulungi azadde omwana omu naye naafudde bashe oba yenna nga afuuse atyo. Abakyala wabula ki ekyokwefa kuba alina okukyagala bakifuula ndowooza oba nga kusenya manyi oba kunaaba maaso kubanga buli lwe weegayalirira bwoti osajjuka kale oba osaatawala kankitwale like that ate ogenda okulowooza okwekomyawo ng'omubiri gukoze eki ng'omubiri gugenze. Omukyala yeetaaga Ruth okubanga anaabako ku ddagala egganda wansi tetuganye tulina zino genital washes ezo biki naye kamunye oyo omulaba mulungi ekibwankulata kirungi etwatwa ddungi byebintu byerisinga etwatwa olaba omukazi avuddemu olubuto lyerijo remains ezo onywa linywe awo gonna agaba agasayisa yagasigalidde ge bakola ki lyeribijjayo etwatwa eryo lirala liyamba ku zino PID pelvic inflammatory diseases kubanga likola ki lifulumya buli bukyafu. Kati abakyala balaba ebintu ahe nalabanga oba ali loko banalabanga ebyesitaza bibate ate nga byebintu ebituufu kubanga wekozesa zino genital washes ezo ate ezimu zita bacterias ennamu ezandibadde zikuuma wansi ogenda okulaba omukyala nga atandisa okubeera dry ng'agamba wansi ndi dry
oli agamba sikyafuna feelings beera na mwami ebintu bwe bityo kati ono aba ategedde ekyokukola singa aba afunye kamunyewe oba ettwatwa oba ekiwankulata n'ekiwankulata okimanyi ekyo kirongoosa nnyo wansi it's an antibiotic a very good antibiotic oli abeere nga alina ulcers akwate ebikoola bina ebyekiwankulata abyoze mu mazzi ag'ekibugumiriza biveeko obuwuka bikunkumule agaaye amiremu ago amazzi mu ddakiika 3 kobenga ulcers zikyo banga obalginza olubuto ogenda kulaba nga olina lukoze eki lukakkanye kati ddagala n'enkozesa yaalyo gye tutakola ki abantu gye batamanyi but if you get something nga mu butuufu bwakyo kifunye n'okirongoosa that is sterilizing okutta obuwuka omuntu aba asobola okuterera nafuna kyayagala ate singa abantu babyekumisa waka ne babikozesa tinafunyemu ka irritation bana akava mu periods ne bw'okiyenga buyenzi n'ofuna akagoye n'okamula amazzi ago n'ogatawaaza bulungi kikukwipinga okuba nga tosobola kufuna biki bi-infections ebyo oyogedde kubanga ekiwankulata okikozesa mu kujjamu ebintu namu olubuto okinywedde nga bw'onywedde ettwatwa obanga okamudde osobola okigatta n'oddira ekiwankulata n'ogattamu ettwatwa n'ogattamu kamunye n'ogattamu neki ettwatwa kamunye ekiwankulata kyekirala byebyo bisatu n'ofumba n'okola akantu nga ka mixture katini ne bw'okolamu ka half liter n'oganja kunywangako ebijiiko bina the issue is about the concentration not the quantity kyo singa abantu bakiyiga nti okunywa ebingi si kwe kuwona yes nobanga gwe mu kinabiro kyo ngwenayo akacupa k'amazzi ago amaganda ng'otawazaako gegeddira eddagala eryo ng'olifumbye nobanga otawazaako omwami akaguddeko abuza bino biki ebya brown nti no darling lino ddagala lyange lyakunabako wansi naye akwagala ng'oli muyonjo omugambo ono okamunye infact balitunda ne mu katale 10,000 ofuna ekiveera kiramba kasita ofuna ng'ali fresh ate ng'obimanyi kati bano ba actual abasinga babasibanya ebintu ekyo kubanga tebatekinga time kola ki kumanya bintu ebyo so bitawaaza ekyo tekiriyo omusanga kibaka kyakyo muyemu omuliro ng'ekya sauna abantu lwefu bakoperera abantu bayigirira ebintu bingi naye omukyala talina kuteekayo kintu kyonna kyonna kyokya wansi agabe mazzi galina kuba nga ganyogoga infact omukyala yeekumira ku mazzi aganyogoga ago agalinga aga fridge abeera tight afuna bacteria ze ziri nomo bulungi afuna flow eba discharge ngeri nomo ngali just ku mazzi agameere ewunya nakyo sente eri nokola ki ekuwunyayo naye ne bagesa amazzi agokya tekiriyo gagaziya ebbugumu eyo ligaziya wansi ate nerita ezo maaso ziringanga bigwogwa kati olifuna ekintu ekyokya ate zinaanuuka bunaanuusi ebintu bwe bityo nosanga oli omukyala nga akakunaaba naye naakuyitako bwati ekisuune kyekkuba kiba kiki ekyo baba neizo UTI urinary tract infections ezo ebintu ebyo binvolvingamu urethra eluseko olufulumya omusulo abami balina urethra mpanvu kubanga bo bawanvu abakyala balina urethra nyimpi naye akaseka akakafulumya omusulo obuuka buno babugiddemu ne budda mu kawago ne budda mu nseke ne budda mu nsigo there's even that coach was obuuka butera okweka between the uterus and then the bladder waliwo akasaka akatereka nnyonnyo ate obuuka oba agamazzi abakyala ge batera okubundula era abasinga kyekibalemezaako infections ezo bazikandida oba zi UTI kati omukyala okutuuka infection eno wegenda ekula etandika okuwunya amazzi ago negatandika okuwunya negava mu lusu neganga wonalaba omwana omuwala nga tatawaziza bebi nasiiba nazanya naba nga tatawaziza smell eyo bwetyo era omukyala atuuka okuvamu amazzi ago nga gawunyira ddala ne bwanaaba nakola atya manya omukyala yeeyoza yekayekayeka ne bagamba nti basonseka olugalo wansi yeeyoza yeka kati agenda okulaba nga naga amazzi agajja era smell yago kati okola nga akuyitako ng'awunya kati bano banafe abeera nnyo mu bupale friction eyo friction eyo discharge eri gattamu zikandida zaabwe ezo amaliriza acyankalanye ate olwabera n'omusajja ate infection eyo akola ki agyongerayo eri mu nseke bula nga bagamba kandida tawona simanya zi UTI tezikola ki teziwona ate n'amaliriza nga n'ensigo zikoze ki nga zirwadde enseke ziblokinze afunye PID wansi wa musiba wamubabuukirira ate by the these days kabotongo mungi people mistaken UTI ne syphilis olina agamba nzijanjabya UTI eganye naye nga talina kabotongo STD
the STDs waliwo bazaala nayo obuzaazi alimu ebika oli naye takula nagamba netakula nfuna nemukebera UTI buli kimu nga talina PID talina UTI talina candida naye nga kabotongo ya musumbuwa kati we bakikwata buli ekisiwa wansi UTI candida ate bwebaawo efuuka gonorrhea yenziku kubanga agenda okulaba nga aviiramu ddala amasira gennyini omusaayi nga bwakola susu omusaayi gukola ki gujjiramu nga ne kala ya susu yokka tetegerekeka ne smell omusaayi gwo teguli meant kuwunya nga guluddewo guli meant okuwunya after some time naye ogenda okulaba nga ye olugufuka nga ekivundu kikola ki babirina nga kwanga babisirikidde naye nga babirina ate babimanyi kati ebintu bwe bityo kati ate bwasanga omwami ng'amuwaako nga n'omwami atwalirako omulala nga tugabana ensonga z'ekikyala asiira mwakeeki kaadi alikyusiza omulundi gumu naye ng'agenda okutuuka ku paadi bikyusa nekyusa nekkala olaba abakyala Ruth balina okukozesa nnyo amazzi bwagenda mu kinaabiro abere n'akadomola bale n'amazzi fe abasiraamu tosobola bwobanga omanyi kyokka tosobola genda nodda nga tolina amazzi ago tulina buwayi tusibi kikale ebikola naye kyetaaga nga okikozesako katini ng'ojja kumala omufune ki amazzi naye omukyala ali mu period zeetaaga nga agenda okukyusa paadi ye ng'amaze kutawaaza nafuna akagoye nga akakotoni naye simula n'akala n'addamu n'ateekayo fresh pad oba ne panti endala oba panti ogikyusiza at least teekayo fresh pad naye nga osoose n'otawaaza n'ofuna akagoye akakotoni n'osimula then n'oddamu ne weepadi nga obeera fresh ng'amaze okola ki ng'amaze okunaaba ate ekyokukyusa kisinziira ku flow ya muntu wali abalina heavy flow wali abatwala ebbanga eddene mu periods wali abafuna painful periods ezo kati abantu awo kisinziira ku hormonal imbalance in the system naddala ku bakyala kati ate abantu bestudying luli nagendamu ennaku bweziti omusaayi gwange era ogufaanana bwe waliwo ogujja nga gwa brown waliwo ogujja nga gwa luzi gulimu olunyiranyira gunaanuuka waliwo ogujja nga ate gwe gutangala nnyo kivaako era ku ezo infections oba hormones nga tezibalansinga nga eva blood wajja naye ng'alinga myokase kati texture eva ekulaga though we don't take time to look at what is coming out era olukijjayo noyagala osuule ki busuuzi naye singa batekinga time natunulira ekyo kikulaga ne status gy'olimu era bw'olina infections era omusaayi gwokola ki obeera ogumanya nga guli light yes olumu kisinzira ku byobadde okozesa olumu kubanga abaana bala kati bakozesa ebintu bingi tosobola kumanya abaana bayiza okwesomeseka obungi abaana bayiza okwerunga smart spicy banna omwana n'omusanga ali ku baketi ya cloves watudde yesteaminga si bituufu ali ku cloves si bituufu era babireke bagenda funa ebizibu bingi kati omwana watasobola kubeera nga mukyala nti nabadde n'omwami n'omukwatako n'abeera nga omukyala tasobola aba yeetaagamu okweyongeramu ekintu ate afuuke kiri ate ng'asobola okubeerawo nga muwala muto n'agenda ku mirayi gye yakuliramu nga kweyonja bweyonja n'atereera ate nga at least buli myezi 3 abakyala beekebezeeko urine at least ne ka CBC ke ka full blood count bwe weekebezaako obanga olina bacterial infection Ruth ebiseera ebisinga oba ne UTI abantu ekyo bakiyige bacterial infection musaaye eraga n'omusulo gulina obuzibu kubanga bikolagana ate oba ne UTI ng'olaba ekuze aze maaso olina okuba nga olina bacterial infection ekyo abantu bakiyige kati bw'obanga weekebezaako myezi 2-3 omanya status yo wokola ki woyimiridde ate ekirwadde kya wansi yo tekyetaaga kugayaalirira n'omulundi n'ogumu kubanga okubiwonya bisumbuwa oyinza okutuuka okufa nga towonyeza candida nga kyekirwadde kyolina nga wakiva nako batandika abaana bato mu senior 1 gye babijja ku gundi mu bathrooms nakula senior 4 senior 6 natuuka okufumira naye nga alina bi-UTI ebi nebimusumbuwa paka nazaala bana naye nga biganya okuwona maze okunaaba naga amaze okunaaba oluusi n'abaana kale balina ensonyi naye omwana mubuuze nti leta kumpala ewakiri wunyemukko wakati nomugamba leka nkukebera empulire n'okumuyigiriza okweyonja n'omugamba gundi weerongoseza do you need shavers do you need what abazadde tebakifaako n'omwana wo okuyitako ng'awunya akasu kati olaba eddagala ly'olusu
baddira gundi omwana muvubuka omulenzi ng'atandise oba omuwala okuwunya yonna tebikola eggi ezize enkoko lyeresewo maama lusu terudda omulundi ogwo ebutafu naye nga bakozesa kano akantu k'ennyama gye bayita ebbuba olaba ennyama ey'ente meramu akantu akakaluba ng'ensigo akekagoba ebyo bene olusu eryo egyezize ofuna eggi abiri noyisamu enenkola nenenkwawa notwala noteka ku kitooke fe maama wati we yakolanga teruddamu ne bwamala wiiki nga tanaabye babikola naye bakikola nga tamanyi byonna nali byaddagala nga wonaga waliyo panado extra waliyo panado wekampala KPI waliyo panado advance yonna li byaddagala naye effectiveness it matters a lot maama bati yakanyiga eyo ganyiga nga bebi osanga nga bayambadde ka sleeveless oba sikikie ngeri olaba nga bupointinze omunyiga era okawulira mulinga kati kaecu omunyiga batasobola okatwalira omusawo mudalo n'akanyiga omunyiga bw'otamunyiga nomuneegamerera ddala naye tegagejja nnyo gamera negamba negayivaako eyo maaso baganyiga aba tebamunyiga tuvudde ku mukyalo twogeddeko amaze okuzaala omumaze kuwa omulala omukyalo ono w'olubuto omukyalo amaze okuzaala waliwo abalwamu n'amala okumala okuzaala omusaayi guweddeyo naye naddamu era n'afunira omusaayi omulala ate waliwo n'omulala amala era okuzaala ate amala omwana abaawozanga mizi olubuto neddamu ne lumuluma nga mulongoose nga si mulongoose olubuto neddamu ne lumuluma nawulira nga ekintu kimunyoola ate olwo n'abaana abazaala n'afuna kibayita ekyoka ebyo byonna omuntu asobola like birwanyisa bitya nga tunalanga kuolewa olubuto katulaba ekyekyoka kijja omuntu ng'alidde kyatalina kulya immediately nga yakamala okuzaala mulimu emmere abakazi gye batalina kulya nga yakamala okuzaala kati lumonde taliibwa mukazi yakamala kuzaala era bw'omulya bwe bafuna ekyoka si buli omu nti akola ki naye they don't notice what they eat after birth kyekireeta ekyo ate nekyala ennyiga omuntu anyiza omukyala ye baleeta problemu abo abantu bwe batyo yes naye bwaba nga amunyize bulungi ne bamuwa eddagala lye n'alinywa oyo ne bwanywa eddagala eryo for a month kubanga abeera akola ki ajjamu bukyafu tekiba na buzibu yes naye biba tebiwoddemu sometimes ate ebisigalamu era bimanyi okukola agazimbazimba bimanyi okublocking enseke naye aba teyalongoosebwa ki bulungi tugenze ku mukyalo nalyo olubuto nga ku ddagala yaffe eryekinansi like erya lyetukuula ku ttale waliwo abantu abagala okumenya nafuna musukatalo maana amwesiba mu kiwato abalala nafuna egundi babita batya ebiseera ebyo ng'amenya abamu batuula ku bugundi ku bubombo n'akatuulako ng'amenya byonna byonna sitegeera science oyo abaganda balinanga logic we kale balinanga engeri gye bejjanjabangamu before the coming of whites era bw'oba ndowooza okikozesezza kukikola ki kiba kisobola okukolera abamu bana bamunabimumbwa oli n'aginywa bunywi kisinziira naye bonna ndowooza bateekamu eddagala erigaziya amagumba ago kubanga olaba afe abasiraamu tubirivinga Allah agamba mukyala baba agenda kuzaala Allah asindika malayika neegaziya wansi awo omwana n'akola ki tubula ng'omaliriza he n'okola ki n'oddawo katula lutalo lwo okulaba nti ate you shape yourself back nga bwe wakola ki nga bwe wali olabe ng'oddamu n'obeera mufunda olabe ng'oddamu n'obeera muyonjo olina kwefiirako awo ng'okyayokya kiringa kusiba lubuto bw'otalusiba mu wiiki esooka oba mwezi ogusooka n'olya emmere oba tokyasobola kulukomyawo waliyo abalongoose beza alina okugejja nga terugejja ate abalongoose tebabakiriza kuliirawo bintu biri hard bugondagonda ate bisobola kugeza lubuto naye ono ava eri n'enjala ye n'atuulira ku sowaani y'emmere ate olubuto takuta alya kibakuli kati ekisaka kiri nga kitandika okukola ki okugaziwa ng'aba n'ebbuto lye naye alina ddusiba nga lukyayokya oba wakazaala luba lukyayokya lujja luteeka lukola ki ate bigata tebikola funa essuuka omanye essuuka yennyini gy'oba osibisa olubuto oba akaleeso aka kotoni
osobola esubwa nga busatu naye gata ate zizimbya buzimbya lubuto zinyiga wano then ate nafuna kana akaki akawansi Wengera ekintu ekyo kitali okunewuunyisa kubanga eraba ebiro bino abakyala tulongosebwa nnyo nga tuzaala olwokuba basaza okuweri ennono ey'edda ekosa ebintu ebyo byaffe ebya bulijjo tebabikozesa kubanga basomye nnyo balaba nga bya sitaani kati waliyo eyo n'omukyala yazaala omwana ng'alina akamuli akamuli okamanyi ne bamugamba batumuwe eddagala n'agamba Yesu ajja kukola ki ajja kuwonya omwana kakati omuntu oyo tosobola kumuwa ddagala lya habo baganda n'omugamba naaza ku mwana ate nga kakamuli nnaku nnyo omwana nga nywedde eddagala n'omunazi aba akoze eki naye bamutwalanga mu kyuma for over a week nga bamuteeka mu kyuma naye mune yamala nakola ki naafa kati ebintu ebimu oba togenze mu ssabo toddagala Allah yakola ki yalitonda just nomanya nkozesa yakyo oba obitaddemu ebisoko bingi katuusi nakati lwaki abantu balya nakati ate nga balokole kuba nakati nagwo omuddo ate eddagala kati ekintu kyogenza wali noonoga oba n'ofumba oba n'okola tekitera kuba na buzibu zonna zazivuddemu habs nti tunula eri simanya kulaba oti yogere enundi bwe giti oyo alina musawo muganda abaana banazanga eddagala lino litumaze omuzaala olw'ensonga nti no kati abantu bagula sabbuuni bw'anaaza bebi naye eddagala lino lyaffe ery'okuttale kiki ekyenjawulo omwana kyafuna anabe ku ddagala eryo noono omwana owa sabbuuni aba afunye ka original sabbuuni aba ayise mu process nyingi kati olaba kiringa okumira empeke bw'omira empeke n'ogimira n'amazzi tekolanga mpeke gyo crush nze nefuuka powder oba tekolanga IV gy'otadde musuwa IV egenda direct musuwa nekola kyeyina okukola mpeke gy'osiza egenda direct musuwa naye mpeke gy'omize eba digested like food n'eryoka efuluma kati ekisigalo nekyoka kitambula mu mubiri era enjawulo eba bwetyo bwetyo omuntu akozesezza omululuuza gwe n'aguyenga bw'ati n'omuntu amaze okukolamu empeke n'ateeka mu preservative quality gy'afuna si yonna afunye kano akali typical ebintu ne bafumbira abaana mu kyogero emiti ebikoola biki oli kasita abifumba mu budde bwabyo ebituufu manya tebaliwo babifumba ne bayitiriza naye birina timing yabyo ne bitayitirira ate kumala mu kiki kuleka nga omuti nga bagamba omugavu nti gwakufumba for hours nyingi ne kajjo naye bino ebintu birala byetaaga kufumbako like 30 minutes ate eva sooka otokosa amazzi gajje olyoka oteekemu kati ekintu ekijja nga kituufu olaba ekiryowo okimanyi toli muganda kakati kankulage kale ekibwankulata bw'okiyenga bwe kunokiteeka awali ebbwa kitunga ebbwa kakati tekyenkanankana naka cream koona asiigawo era period gye kitwala okuwonya ebbwa eryo kyanguwa nnyo okusinga omuntu akozeseza ka ointment kati mwana kyala naŋŋamba kiwankulata nenkikalirako bwenti nekitugira ku tayiri ekyo kyokalira obeera otabuuka kati oli aba afunye ka original kagundi content zonna zonna abakoze eki abazifunye mu butuufu bwazo ekitaliko oli abakoze eki akozeseza eddagala ezzungu ndabanyo abakyala nga banaaza abaana mu byogero namuwako mu kamwa nanywa eddagala liriba lya sikiini nemunda alina byayozaayo anti era obukyafu bwolususu buva munda bulwamuwa okunywa kafuluma ebikyafu biri then ne baba mutadde ku ngulu era nebiri ku ngulu nebikola ki nebiclearinga nekisinza ku biki byatadde mu kyogero ekyo neyanza kati nkomawo ewuwo nankomawo ewuwo tuzike naawe wano ku Heal the World Organics dada omuntu kakati wabazenga wano era bino twogedde bisoose nabyo byonna weebiri wano oba gwe ate oyawukanamukko nze kati nze mbibakolera nokyanga kiri prepared ate nze mba nkozesa preservatives sikozesa artificial preservatives nkozesa era preservatives eŋŋanda eziri organic ekintu ekiri organic wekikozesa eddagala lisobola okulastinga like for 2 to 5 years nga terikoze eki nga teryonoonese ne drying yenyini gye tukozesa tetukozesa ya direct sunlight kubanga
neutralizinga nemalamu content y'ekintu kati ffe tubibakolera abatasobola kolaki batasobola kubifuna era bwajja n'eddagala zungu ndigaba in case waze it depends on the results from the lab naye tusooka kumanya obulira otya nonyinyonnyola ku byombuulidde mwengenda okujja test zengenda okolaki okukola wengenda okujja test ezo zengenda okukola then tekinaba kivudde mu results nga manya nti kati Ruth ayina kabootongo, Ruth ayina UTI, Ruth ayina high viral infection webityo nga manya combination gye nina okuwa nti kino nakino sometimes namakenda mbasikolaki mbasigeetaaga nga nja kuwa kacupa kange kati nibwe kati okanywe then everything disappears. Ebyo nabena ina bikola nga si kabuto kati mamanyi lubuto osobola okujja n'enfuna ekyo kubanga osobola okuzaala omwana nga naye alina kabootongo ekyengamba abantu okwekebeza nti weekebezaayo n'okolako ka general body check up omanya things earlier than being late kati wetumanya nti olina kabootongo bakuwa eddagala onya n'ozaala omwana nga ali free kubanga basinga bamujja ku maama abeera akoze eki ng'amuyina yes kati nga tuwumbawumba otubuulidde biki osabuses zolina wano n'entanda gy'osubirira omukyala afuuse nnyo omuzungu like nga olukimu ekyawaka kyonna kya kizungu tebakisa buzungu ate ng'ayagala okulabika obulungi nga maama konna kale twakwerimba abantu baddeyoko ku roots zaabwe that is one eddagala egganda obanga ofunye erya habo lwakuba bambi n'abantu babalimbye ennyo olejja n'agula ekintu nekitakola ki nekitamuyamba naye nga teoba osanze ekintu ekituufu era kikola ki kibeerayo kati ekikulu kyabonna bw'otassa mukono n'osigala ng'okola ki ng'onoonyeza kubanga ettuufu terikola ki teriba kumpi era libeera liva wala kati gwe noonyereza in case biganye ffe nze abantu bajja ne twogera nabo n'omuwa ku magezi naye batatutte eddagala n'akubuuzaako n'omunyonyola ekyokola bwe balabe nga kyetaagisa naddamu n'akola ki najja n'aligula naye nga njagala nnyo ekintu ekyokubanga omukebera buli lwamukebera n'omanya obuzibu bwe buli temwemalira budde aye temwesumbuwamu embisaidi zombi tosaana kula sente zange kubanga omanya nti kati ngenda kujjanjaba kino nakisobola oba sikisobole mba sikisobole era nkugamba sijja kola ki sijja kukisobola mba nakisobola nga nkugamba treatment ya sente bwe ziti ejja kuba yabbanga bwe riti ng'otandika eddagala wano tukola ku allergies ez'amaaso agamaaso agasiiwa amatu ne gasiiwa abayasimula abasiibwa emimiro abantu balina ssenyiga onakirira eno mimiro aba sinuses muka nfuufu buwoowo in the morning nga bubayisa bubi nayasimula naziira ssenyiga kumukumu tukola ku asthma infection of the lungs oba pneumonia abantu abayiritira abo naziira nasanga omuka bakamubake eva babeera ku IVs ezo nebulizer tukola ku sickle cells abaana balina sickle cells tusooka bakebera tukola scan y'olubuto bulungi tulabe ekibumba kye spleen oba kidneys kubanga ebisinga okola ki okusumbuwa abaana abo then netumanya package alina okola ki okwetaaga netukola ku prostate enlargement obadde bokuzibikira mu baami abafuyise ennyo ekiro ng'ayimuka emirundi mingi nebaluma omugongo n'aluma wansi w'ekundi n'afukanga pressure y'omusulo yakaka bukasi abamu bateekamu n'obuseke aba blockinze bukatheta obwo abalabya bifuuse prostate cancer endwadde ez'obuwaga ezo ze cystitis urinary tract infections ezo obwana obumize oba obufeekeera obusiza mu kamwa nga kaziira tekassa bulungi byebyo tetukola ku bingi nnyo tukola ku byetusobola ensimu zaffe ziri 0700 570 125 eya Airtel then MTN 0774 050 470 Mukano wano wati wetubadde so tuna choice mu kyamu nange gala bino twogere ku ebyo bitukwasako ddala mu mbeera ey'okuzaala eyo n'okufaayo ennyo naawe omukyala atandise okubanga ogunjula omwami ow'enkya olina only voice tujja kuba letudda omulundi omulala era nga twogera ate olususuwa bweru obweru engeri ez'okulabira olususulo n'ebikozesebwa okumpi nti amu n'okumamaka wange galabika bulungi bulungi